Aliko china na mnana kuteze mnana chabaso. Onako regulo twagambye tutya. Twagambye nti embeera yo eya kukaluba buli lukedde. Naddala mu byensimbi. Era kigenda kukwetaagisa okunywera ennyo ate n'okwongeramu amaanyi. Bw'oba obadde okola ebituufu 5 kati genda obikubiseemu emirundi 2. Buli kirooto kyatandikanga kirooto. Naye teri muntu yali atuukiriza kirooto kye ng'asigadde mu bulamu obugonvu. Bw'oba owakana mu kino tunuulira abakwetoolodde era be weegomba b'oyagala okufaanana. Bonna abo bonna b'olaba baali babaddeko mu mbeera mw'oli kati. Naye bawangaala batya? Ekyo nno kye kibuuzo ekisinga obukulu. Kuba goyinza okuga nti embeera mu kukunyiga togirabangako. Naye banno bonna boolaba bakwetoolodde baali babaddeko mu mbeera eyo. Naye baawangula batya? Baasobola okugumira n'okumira obulumi bwabwe ne bongeramu amaanyi olwo ne kibasobozesa okuwangula. Olwaleero Katonda akuwadde omukisa omulala ogw'obulamu. Ekyo kikubire mu ngalo. Oba oli musanyufu oba toli, Katonda akuwadde omukisa gw'obulamu olwaleero bw'oba okyassa. Era gwe ekyokumanya nti okyali mulamu ate ekyo kye kisinga obukulu. Kati mu kiseera kino oli mu kwekubagiza. Naye waliwo omuntu anoonya okufuna ekyo ky'olina kati. Kagubeere mukko oguyita mu mawuggwe gw'ossa obusa. Waliwo agunoonya naye nga tagulaba. Manyi waliwo ebiseera ebizibu era waliwo ebiseera ebintu nga bikalubye nga biruma. Manyi ogezezzaako nnyo naye bikyagaanye. Nkugamba ekintu kimu. Teriiyo kkubo ddala. Ekkubo liririmu. Gwe situka. Situka wakati mu bulumi obwo. Otandika okukolerera ky'oyagala okubeera. Olwaleero tugamba nti atannafa teyeefuma ggwanga. Onaga nti jjajja yagambanga nti okubonaabona si kufa. Era omuntu ng'akyali mulamu tayinza kugamba nti ensi ekomye oba ennemye. Abantu bangi bawanika n'ensi ne bagivaako. Osanga omuntu nga yakoma dde okunaaba, yakoma dde okusenya n'okwerabirira akabonero akalaga nti ensi ye yagyesonyiwa yagikuukako. Omuntu omu yagamba nti abantu bangi bafa myaka 2 ne babaziika ku myaka 9. Afiira ku 2 naye ne bamuziika ku 9. Okuva ku 2 awo nga yafa dda naye ne bamuziika ku 9. Ekitegeeza nti omuntu ow'ekikula kino aba yakoma okubaako byaluubirira mu bulamu bwe ku myaka 2. Era bangi bensanze ng'ensi bagyeviirako dda beesiwa magengere tebalina gafa. Kyokka ate ku ludda olulala n'ensanga abantu ababonyeebonye n'ensi eno nga mu butuufu ng'olaba tebalina lugendo naye ate oluvannyuma mwana wange bawangula. Tugende mu maaso. Ddamu buto. Emyaka si kikulu. Kati tandikira wano wootegeeredde nti ebintu byakuvaako dda. Okyasobola okukola byonna by'oyagala era ojja kutuuka ku byonna by'onoonya. Ndabye ng'ebiseera ebisinga embeera esoomooza ate yeetuleetera okukola ennyo okusobola okutuuka ku ebyo byonna bye twagala. Olumu kirungi okufiirwa ku mulimu. Okawulidde ako? Nti olumu kirungi okufiirwa ku mulimu osobole okufuna amaanyi n'obuvumu okutandikawo ogugwo. Kirungi okuvvoolwa kubanga kikuwa amaanyi okukola ennyo. Nkiyize nti kirungi okukola ebintu ebisoomooza era muno mu gy'okujja obusobozi okubaako by'otegeera. Olwaleero tutandika omulamwa okugamba gutya nti buli kintu kirina entandikwa n'enkomerero.
buli kintu kirina entandikwa n'enkomerero. Buli nkomerero ya kintu etegeeza entandikwa empya, ate buli ntandikwa etujjukiza enkomerero nti gyeri. Kale buli lwe tutandika ekintu kyonna sooka weebuuze gye kinaakoma era na kiki ky'okyagalamu. Weebuuze wa gye kinaakoma na kiki ky'okyagalamu. Kino kyebuuze kubanga ojja kuba okimanyi bulungi nti olunaku lusobola okukya nga kikuvuddeko, ate ng'oli ku kirala ng'ekyo wakivuddeko dda. Kale buli lw'omanya ky'obeera onoonya mu kintu osigala oli ku mulamwa era amaaso go kw'ogakuumira. Okawuliddaako? Buli lw'omanya ky'obeera onoonya mu kintu, ebintu tulina okubibeerako nga tulina kye tubinoonyaamu. Kyova olaba bwe kiba kiweddemu, oli tekimugaana kuga nti ekyo nkimaze kanneeyongereyo. Buli lw'obeera onoonya ekintu, buli lw'omanya ky'obeera onoonya mu kintu, osigala oli ku mulamwa era n'amaaso go kw'ogakuumira. Kaakati buli bwe weebuuza kikuyamba obutayonoona biseera mu bintu by'oba okola. Era wano onaaga nti njize nti ensonga ebeera emabega w'ebintu byonna bye tukola nkulu nnyo n'okusinga byennyini bye tukola. Awo we twatambulidde. Ebiseera ebisinga ensonga eno etuyamba okusigala nga tukola bye tukola newankubadde nga tusanze okusoomooza okw'ekika ekya waggulu. Ate era kitujjukiza nti ebintu bye tukola biriko ekkomo era enkomerero yaabyo, ne kituyamba okumanya engeri y'okubifunamu amakulu naddala nga tukyalina omukisa okuba nabyo. Bwe tuba tukyalina omukisa okuba nabyo, olwo nno tumanyira ddala omugaso gwabyo. Omuntu buli lw'otegeera nti w'oli kati oyinza obutabeerawo nkya, kikuyamba okuteekateeka obulungi n'okusobozesa okukozesa obulungi ebyo byonna by'olina okukola. Ate kikuyamba okweyisa obulungi kubanga omanyi nti buli kimu kikoma. Nsanze abantu bangi abalina abaana n'abaami nga babakutte ku mikono leero be baali abaweereza baabwe. Oyinza okuba olowooza nti gwe tolina ky'olina mu bulamu bw'ensi eno, naye ate olina obulamu. Waliwo alwanira obulamu mu kaseera kano mwe twogerera naye nga tabulaba. Asaba Allah nti senga onnyongeddeyo akaddakiika. Kale buli lunaku lw'ofiirwa terulidda. Buli sabbiiti gy'ofiirwa oba buli mwezi ogugenda nga tolina ky'ogukozeemu tebiridda. Obudde nga bukedde kituwa amaanyi n'essuubi nti bunaaziba. Ate bwe buziba tumanya nti bujja kukya. N'olwekyo kozesa omukisa gw'olina kati ng'okyasobolera ddala obeeko w'otuuka mu bulamu. Katukomaawo olwaleero.